Abakyala n'abaami kojjabone one more time nyongero babuuzaako nti mugamba mutya mwenna tuli wano mulago ku Birimia Kachechi Pasaka Kande ate nga tugamba nti wano tukujjanjaba ne tukusomesa ate era n'oyiga omukyala tukujjanjaba nawe omwami tukujjanjaba n'omwana omuto naye tumujjanjabira ddala bulungi nnyo naye olwaleero tuli ku nsonga y'abakulu tuli ku nsonga ya money power ye tumwongeddemu ebisoko bye mulaba wano mu maaso bya money power. Ntwala omukisa guno okubagamba nti kakati ekintu twakirinyisiza level n'okusinga w'okirowooza twasooka ne tubanjulira ono super power musongola extra money power wali coffee wali ate katwabanika coffee akato naye kakano ka coffee akatate alla manyi merere kalinga akakulu mu opposite kati abaami era yonna gy'oli kawerukaminge tumiza wakako nga tebunabeera nga chocolate bwe yali nze musawo Joe under Mabirizi Herbal Products olwaleero tuzene packages oba eddagala ery'enjawulo maaso gaffe wano tusaba olwakadde akatono ke tulina tutandikirawo tubabulire buli kimu kyerikola na lwaki wandiryetaaze nze musawo Joe ndi ne Kojjabone CEO Mabirizi Herbal Products yabulawo ate era tubeera wakati wano naye nga yonna gyali era ali ku mirimu gya kampani kakati abaami ensonga y'amaanyi babakyala complaints ze batuleetera bagamba mumala mangu ate mukumala kwa moko amangu bandibadde bakitegeera naye mulwawo nnyo okupiikinga akazanyaako okubiri musajja watu mukazi watu neekulubeeseza ku lubeere nipples bazinuunye babakutte ebide babakoze buli kimu omwana nakwata enkumbi ye n'amazzi agabuguma kafulasi kasenga bugenya bwe yamugamba akulongoosezza enkwawa agenze ebuziba wano mu mbala kaso yonna alongoosezza musajja watu n'ogaana okudda engulu bana ebice ebyo bye mulya oba bye munywa ebibaleetera embeera bwetyo kakati tubaleetedde eddagala lino lye mulaba wano kojja Manpower Energy Coffee agenda kuzuukusa mu abaami ab'ekikula bwe kityo tandikiraawo abaami abatulaba ebiseera ebisinga tubadde tutera nnyo okubawa coffee ono era coffee ono akyaliwo ne coffee pack enene ekyaliwo ate kirungi kya byonna nti coffee waffe ono tetumuseera ate ng'akolera ddala bulungi nnyo mubeera n'okwemulugunya ebiseera ebisinga nga mugamba coffee ono w'omutuwa atukubye omutima ebiseera ebisinga atulumya omutwe kwegamba n'obeerawo nti waba akuweddemu oggweramu ddala amaanyi nedda si wekityo wekibeera coffee ono abeera ddagala oba okitegeera eddagala lye tukuwa ne tukubuulira enkozesa yaalyo kino eno si supermarket mwogenda okulonda coffee ono ogenda omunywe nga tofunye guideline wootwala ka coffee kanene aka money power tukuweerako guideline nti twala ka coffee kano kakesuse wooti ne wooti coffee ono akolerawo naye abasinga obungi nti gwe wookafuna tofuna kunnyonnyolwa olw'okuba olabye nti gwe olw'okuba owulidde nti coffee oteeka mazzi agookya n'onywa totegedde ogenda kumunywa otya oba ogenda munywa mu ngeri ki ogenda kumunywa omumuzaamu oba ogenda kumunywamu emirundi emeka so n'olw'ensonga eyo ofuna okumanyisibwa eriffe ababeera bakuwadde eddagala erikolerawo oba okiwulira bulungi nnyo kano ka kofi kalungi nnyo nti kofi ono takomya bukomya kuyimya naye kofi ono kano wonaakatwala kakuyambako n'okubanga nti spams zo kazongera amaanyi oba okitegeera kazongera amaanyi gwe munyininyini ng'omuntu kakofi kano k'otutte ate era ne kakwongera amaanyi ompulira bulungi nnyo kakofi kanene wonaakanywa kagenda kufuula okubanga nti oli active gwe abadde alinamu fiya y'okutya omukyala obe ng'obwongo buzuukusengaye nga buli wamu osobola okuba ng'omukwatakwatawo ngaye nga bannange simaina kumanya omukyala naye aba agenda kumatira kati ojja kwongerezaako ojja kugamba nti akojja nti ye njagala kirimu extra tujja kuteekerako ak'okunywa akalala naye bannange ojja kuba tosebusi muntu bw'anaaba ng'ak'okunywa tagatutte asobola otwalirako kamala byonna ye abeera wakusigako busizi ku mutwe wali ensonga ezo ne zigwa kamala byonna VIP luziniso ne VIP extra mubimanyi ebyo tetubizizza wano kubanga bibadde bikadde bya wano bikanswangawo mubimanyi bulungi ebintu byaffe bino bye tubawo ebyokunywa ebikolerawo tuba n'ebitakolerawo eddagala tubagamba muno lino ligaba permanent results era ddyo okozesa package omulundi gutya toddamu kukozesa ddala bw'oba owulira gy'oyagala ebeerawo bwe tujja ne twogera ku bino ebintu bino bikolerawo tolowooza muno ebyo saagala njagala biri ebisobola kyenkozesa omulundi ogumu nembeera nga sigenda kuddamu kozesa kintu kirala kyonna kyenjagala era nakyo tukirina mukama wange jangu tubeere nga tukikuwa kaakati tulina n'eddagala eddala wano mu maaso gaffe mulaba lina eddagala gwayagala okusala omubiri olubuto
actually mainly olubuto kozesa eddagala lino buli lunaku ku makya n'ekiro ng'omaze okulya emmere ng'ogenda mu buliri. Yes, bw'omala okulya emmere ng'ogenda okwebaka likozese ku makya. Akakasala bwe kakuyitako at least likeere ku makya olikozese. Ogenda kusala olubuto lugenda kuba lukuvaako within days, ennaku zo 14 zokka ogenda kuba omaze okukiriyalinga nga nabbuto kigenze. Eddagala lino likozesebwa abaami n'abakyala, teririko mbuno lya abakyala bokka oba baami bokka. Abaami abali abatulaba abalungi tekirina bwe bakiwandiika mu Bible, tekiriyo ne mu Qur'an nti awo Musa n'agejja olubuto ne lutwala akasolo. Olubuto olusale luveeko mukama wange, kubanga omukyalo oyo gw'olina waka owuwo sinze owuwo oyo talwagala. Abakyala tetwagalangako mbuto zammwe nga bwe mutukwana nga tuli bu small slender oba size yonna gy'oba okwaniddemu omuntu wo n'obeera nga gy'omwagalamu naye bw'atakwagala na gubuto ogwo kubanga gwatwala ebibi ekyasinga okwagala ku ggwe kirutute. N'olwekyo mugyeko embuto mu maintaining size zammwe, beera omuntu ali flexible. Ng'omukyala bw'agamba muno bebi kati tuwanike mubire ng'owanika, omuntu awanika n'amalayo ye muntu ataviikako. Era mu abaliyo nga abakyala bebagenda tereza size yo bweba kati kitegeeza eba ebulamu oba nga amanyi to performinga bulungi. Abamu mulimu abaami abamu abali eyo nga abakyala bonna bafuna baleeta ewaka ekibanobya ngeri ya lubuto lwo gye lwajja ne lugejjamu ne lutwala amakaago ne lugasaanyawo. N'olwekyo mukwano mwetereeze. Kyembasaba ekintu kimu nti abagejjesa embuto si bakyala bokka munne n'abaana abakyala naye abakyala bagezaako nnyo okumaintaininga era olaba oli luganye naye leesera okugana baba basinga omaza nga si bafumbo tebalina baami kubanga omuntu w'omufumbo afuba nnyo okulaba abeere mu figa eyo mu sheepu eyo esobola okukola emirimu gy'ekisenge. Tukuwonako 14 zokka okubanga nti ate oteredde ddala bulungi nnyo. Kakati gwakolamuko ka gym naye nga obadde okola gym nga bode egaanyi okutereera obulungi, bode yo nga olaba nga omubiri guganye okusalika, nkusaba busabe mwana wa maama jangu otwale eddagala linene aligatteko ajja kubatera jangu ligatteko okole naye eddagala lino era nalyo balinywera mu mitendera we tulikuwa tukubulira enkozesa y'eddagala lino. Eddagala lisala mu gejjo gwoyinza okubeerawo ng'olaba omubiri gwe guyiiseyiise, omubiri gwe guyiiseyiise, please jangu otwale eddagala linene ligenda kukolera bulungi nnyo. So eri abagamba nti nze nywedde obujaani buganye okola, nywedde obujaani buganye okola, twala eddagala linene ligenda kusala omugejjo. My sister, my brother, abagala okusala omubiri gwonna nalyo weeriri nga gw'owulira okuva ku bisambi toyagala kino kikono kirebe takikola kiti. Ekikono waliwo abantu abalina kino ekinyama ekinyiika wano nga masavu gamujula mu lubuto olina ebisambi biri eri ng'owulira embeera eyo wagikoowa, owulira oyagala buli awali excess fat mu mubiri gwo, gaveeyo jangu tugenda kuwa kye tuyita slimming tea oba green coffee. Ogenda kuba otereeza embeera ezo bulungi nnyo, odde ku luguudo buli omu agambe bannange yono naki eyali omunene ng'atiriba butibi kati yatereera. Ate munaye kituyambako kubanga omuntu omunene nnyo sikyogera kukuba banene wabula bw'obanga oli munene nnyo ebiseera ebisinga obeera slow, ebiseera ebisinga tolowoleza na ku speed n'obwongo bwebaka, ebiseera ebisinga n'okunaaba otwala obudde bungi. Let's assume omuntu omunene ali wano n'omutono ali wano, olowooza ani agenda osooka okunaaba? Ye ne mu kunaaba kwabwe okwo ono omutono agenda kukozesa obudde butono ate anaaba atukule, ono agenda twala obudde bungi ate oluusi n'okutukula atukule. Omuntu omunene oba n'awokukwata wangi sijja kumentioningawo naye tusale omubiri ne is a movement banange bw'otambula nga at least oyanguwa owona n'endwadde. Mulimu ebintu ebijja olw'obunene ebyo ebintu bya pressure okubeera nga entunuusi zikuba osiza kumukumu we n'otambudde okuba no ne wali naye ng'olinga ava okutambula mailo kanana. Bannaye waliwo ebintu ebimu nga ne Uganda bwe yatuuka kati yakwiriba nnyo here and there bw'ona agejja tukomaawo. Balenewe abalina ulcers nga zibatawanya tubagamba nnyo banange eddagala lya ulcers weerere. Ulcers twakugamba nti eddagala erisobola okuwonya nga terigenda kukuleetera ate buzibu bulala girino waneeno. Eddagala lya ulcers lyemugula eyo bannange mulyegendereze oba okitegeera. Oguze ekicupa kyo eky'amazzi simanyi bakugenda ekiwonya ulcers oba ekicupa kirimu biki bakugenda ekiwonya ulcers gwe ogenda kwongera kutula ulcers. Kankubuulire ogenda kwongera kutula ulcers. Eddagala liwonya ulcers si yerino bana simanyi na biki bye babafumbira
jangu otwale eddagala linene ogenda kuwonyezebwa ddala ayinza okuba babafumbira ebikoola bya vakedo nenimu babafumbira ebikoola ne babawa ebikoola ate ebyo ne bibongera kubattula butuzi alusaazi nabyo babibawa tebiyidde kobeere negasi kati olaba eddagala lyetegereze bulungi olaba lina eddagala nawe olaba ekintu ekigenda okuwonya olaba ekintu ekigenda okuwonya naye mwe ne babafumbira ebintu ne bakuwa ne bagaa genda oteme kino owone gwe musajja oba mukyalo ogenda kweyonoona kaakati eddagala lino eno ekirungi kya byonna nti kuliko nakaneeno kagundi akajaani kaneeno akajaani bwe kali alusaazi zirina ebika byazo omuntu gwe jangu otugambe nze ekika kya alusa kyenina kyekino oba mpisibwa bwenti ne bwenti kubanga omuntu nga yatuuka ne accident ezza oba efuluma omusaayi si omu nayo nalina just ekikeeto wano ng'alina gastric ulcers mu lubuto ye oli afuluma omusaayi bino ebintu byawukana era twagala tubajjanjabe differently osobola okujja ng'olina ulcers ne tukuwa kino kyokka oli asobola okujja byombi ne tubimuwa waliwo asobola okujja ate ne tuteekako ekirala oba okujjako ekirala so ebintu bino byawukana ku biki byebiku tusobola okuba nga tujjanjaba ekirwadde ekyo naye kirimu emitendera gwoyisibwa otya nga kizze gy'oli oba nga kikuluma obeera otya kuba bw'obeera n'omulala si bwabeera n'omulala si bwabeera tunnyonnyole tugenda kuba tukujjanjaba naye nga ne kana akajaani ku ulcers keeriisa nkuuli tukaggattirako bw'oba nga otunnyonnyodde bulungi ne tumanya ng'era keetagisako tukateekako ekiba tekyetagisa tukajjako nekyobamanya wano ulcers buli kika tulina eddagala erizitreatinga ate n'obeerera ddala nga owonye si byakuweweezaako mumanyi abamu mwagala nnyo ebintu by'okuweweezaako atuweweezeeko tujja kuba tusuubira teziwona bannange ulcers ziwonera ddala gwe bw'oba olina omuntu nga zimulumidde ebbanga mukwate omuleete Mabirizi Herbal Products otumuwe eddagala lya ulcers okumala wiiki eza ng'alikozesa continuously nga bwe tuba tumugambye ojja kujja waneeno tuwere obujulizi kakati eri abantu abalina ulcers nga ekikeeto kimuluma waneeno wano ya kituufu heartburn ng'olya heartburn y'amaanyi nnyo neebaayo nti ofuna heartburn ate n'ekyokubya olubuto lukuzimba ku nsonga ya ulcers ng'olina gasi mungi mu lubuto kaakati eriyo abamu n'obigatta byonna n'ofuna ekikeeto olubuto lukuzimba n'oddukana oba okitegeera kaakati tovudde okwo ate n'emabega nayo wazzeeyo amabwa oba okitegeera ogezezaako ku byokulya naye nga n'ekyokulya ky'olidde n'ebyokulya bayirayo ebituufu tebabimanyi bye balina okulya oba weebajjagalawo oti oba okiwulira n'okukiwulira waliwo ate omuntu azza n'empiiyi bagiyita mpiiyi kaakati nebayo baneno nga olina ulcers naye nga ulcers ezo zikuwunyisa akamwa waliwo baddekawe n'osirikira moto okumala eddakiika 5 naye n'oyogera muno n'akola oba okitegeera n'ova so kyembagambako ulcers zireeta ebintu bingi nnyo kojja wandibagambye n'obudagala obwo tubulina omuntu oyo ng'alina ulcers mu lubuto nga naye buli lw'oyogera ekivundu kye kifuluma naye ng'obuzibu tebuli mu kamwa actually nebuba mu kamwa ng'oba mwe mulimu erinnyo ly'ekituli tulina ka mouthwash naye n'ekiviira ddala eri munda mu lubuto tukuwa eddagala lya ulcers then ne tukuterako n'eddagala erijjanjaba ekyo kijjanjabibwa ddala permanently obutaddamu kukiwulira ate nga kyo just ennaku eza 4 ku 3 oba omaze okubeera ng'omaze okuzzaawo confidence ye nga you can speak confidently mu public nga tolina gwotya nti ono agenda kutunula eri kubanga akamwa kange kakyuma kubanga oba kino oba kini bannange girl child ne boy child temwetuulako tebakuteekako kisaanikira kubanga akantu akatono ngaako kasobola okuteekeresaako ekisaanikira gw'omuntu eyandibadde ky'obeera mu nsi n'owunzika nga buli omu akulinnyako kubanga you cannot speak it out yogera jangu oddemu ofune confidence yo akamwa kasobola okutereera senti yo ekuvaamu esobola okutereera oba eviira ddala eri munda mu lubuto oba wano ku kamwa gwe weekwate Mabirizi Herbal Products enamba weeziri awo tukoneko bukonyi yonna gy'oli likutuukako if you can reach Kampala tulinamu branches 3 twabagambye nga tutandikako jabona bagambye ku 2 nga kukya kyakakande tulina branch Kampala Road waliwo branch erimu ne machines ezikebera awamu ne wali downtown ku kizimbe kye bayita Total Business Center nga ku park empya kakati bannange eddagala wanene erigenda okukolera weeriri just gwe kuba bukubi simu otubulira obuzibu otube nga tukukolako
eddagala lya size enlargement eva tubeera tubagamba items zibeera wazinda 5 eddagala tetujja likuseera naffe embeera tugiraba bannange jangu tukuwa eddagala obenga osobola okutererera ddala obulungi musawo Joe olwaleero katukome waneeno omulundi oguddako era bane tukyaliwo sigala nga ogoberera channel eno subscribinga likingirako munno sharingirako munno omugambe nti ate ffe we tubeerawo gwe ng'olina obuzibu obukutawaanya oba obulwadde tugenda kuba tubumaliriza ddala bulungi tugenda kuba tukiterereza ddala bulungi nnyo lwaki nedda mubeere bulungi tunaddamu olungi kojja bone musawo Joe mubeere bulungi